today's video, I'm going to show you and teach you how to develop money. Olwaleero nsazeewo mbalageko ku kugimu emirimu gye nkola nga ndi ewaffe ewaka e Uganda. Naye nga munaye gwe atanaba kusubscribinga mukwano subscribinga, likinga, commentinga ate obeere nga osharingirako ne munno. Oyinza okubeera eyo n'ogamba nti oba Shifah akola mirimu ki ng'ali ewaka obwavu obutamuluma nnyo. Baanammwe tulinawo bizinensi eno ngenda kugibasomesa bulungi nnyo. Ate era nga wembayigiriza bizinensi eno ebeera ya byangwe. Gwe wenna ng'oli eyo by the way nga oyagala okusuubula ebyangwe obitunde, mbeera ng'onoonyako ku nnamba yange ey'essimu nsobole okuba nga ate kutuusaako saaviisi ezo. Gw'ayagala naawe okubiyiga okubisona naawe noonyaako ate mbeere munnange nga nkwanguyiza ensonga ezo. Oyagala kumanya wasuubulibwa obutimba, oyagala gifuula bizinensi, beera nga ate munnange onoonyaako. Olunaku olwaleero nzize mbashayaringireko ku eno bizinensi. Wembeera e Uganda mbeerawo nga neetuuliddeawo ate munnaye nga ntambuza mukono nga nsona byangwe. Ebyange bino birimu ssente. Nze nabagamba sinyooma mirimu. Gwe wenna ali eyo ng'onyooma emirimu mukwano, simanyi ki ky'oliko mukwano gwange, naye nga amanya n'eddoboozi abakivaawo omu bwe nti ebiseera ebimu mbula naye wemba mbuze mikwano temukitwala bubi. Mbeerayo nga mbateekateekera ate era nga mbafumbira ebyo ebinaabanyumira. Ebyangwe byaffe ebyo okwata bulungi nnyo empiso. Tukozesa empiso etunga engoye, then ne wuzi zaffe ezitunga engatto naye sayizi entonotono. Gwe wenna sikulaze process ya kuluka muguwa ogwo, naye ng'omuguwa ogwo si muzibu era wonaaba onoonyezaako buli kimu nja kuba nkikulagirira bulungi nnyo. Essaawa eno ndi ku process eno ng'omuguwa gumaze okulukibwa, then nze nga nsona ekyangwe kiba ate nga kifuuka ekyangwe. Ebyangwe bino eno birimu emirundi 3. Tulinawo ekyangwe kye tuyita eky'omuguwa, kyekyo kye ndi okusona. Sayidi ne sayidi kibeera n'omuguwa nga muwanvu. Tulinawo ekyangwe kye tuyita ekyakayindo. Ekyo kiba kyangwe nga kya laawundi naye nga waggulu waliyo akantu era kalinga ng'ennyindo. Then ne tubaawo n'ekyangwe ekitonotono ekitaliiko kintu kyonna. Naye ng'ebyangwe bino era nga woobiraba ebyo bisatu bye nkugambye, buli kimu kibeera n'ebbeeyi yaakyo. Ekitandikibwako kye kiri ekitalina sheepu yonna nga kya laawundi tekiriko ka design konna. Kye kitandikirwako. Then ne tuddako ekyakayindo ebbeeyi nayo ndala. Then ekyomuguwa kye kisinga okubeeramu ekyakabeeyi era gw'ayagala obbisuubula nja kuba ate munnange nkubuulira we tusuubuza eddaziini. Bw'oba oyagala kimu kimu ogenda bugenzi mu maduuka kubeera n'abasona basona ddaziini nga tesukkamu muguwa ate era nga tewali muguwa gukendeezeddwako. Okitegedde bulungi nnyo. Buli kimu ogenda kuba ng'okiraba, just malayo bumaze vidiyo eno ogenda kuba nga ate buli kimu nga okitegedde bulungi nnyo. Ensona yaakyo nkugambye tukozesa empiso ne tukozesa wuzi. Empiso etunga engoye, then ne tukozesa wuzi ezitunga engatto naye sayizi entono. Sayizi entono. Obutimba buno eno busuubulibwa ku nnyanja. Oba ng'olinayo mukwano gweyo ng'akola ku nnyanja, ebintu bino abeera abimanyi era obeera osobola okubeera nga omutuma oba n'akulagirira muntu ki abusuubuza, then n'otandika munnange ate bizinensi eyo. Nabagamba Shifah tanyooma mirimu era oba ng'olinayo eyo omulimu ng'owulira oyagala ng'okukolereko, nze kasita kubanga kulimu kasente ate nga si mulimu nti ŋŋambe nti kale waliwo emirimu naddala nga gino eno egy'okufuna ssente nga tozituuyanidde, just nga nkyogera oba egyaba neekolera gyange egyo gyo sigikola munnange. Naye gino emirimu egirimu okutuuya n'egyo ate munnange njagala nnyo.
Pozi nakyo girimu okutuyana kale egyo gyose gikola kyekitoofu naye ng'emirimu egisigadde ngikolera osobola okujja mu inbox yange n'ogamba Shifah naye akalimu nze nkapambana nakapambanye dda mukwano. So gyegyo egimu ku mirimu gyange gyenkola nga ndi waka. Olunaku nsobola okusona eddaziini 5 eddaziini 6 kisinziira we mba nga mbadde siri bize nnyo nga nasazeewo okuluka byangwe. N'eddaziini 10 nze nsobola okubeera nga ate mukwano nzisona oba nga nziruka. Okitegedde bulungi ekintu ekyo kati ogenda kumbuuza nti eddaziini bagisonera ssente mmeka? Kisinziira era nga nkugambye tulina ebyangwe bya bika 3 buli kyangwe kirina ebbeeyi yaakyo. Ojjanga obuze mu inbox yange ate mbeere nga mbikutuusaako. Teweerabira gwe omupya subscribinga commentinga obeere ng'olikinga sharingirako muno vidiyo naye oyinza okubeera ng'ali eyo atamanyi kusona byangwe naye ng'ate alaba abaluka emiguwa oba ng'aliraanye awantu awo muwe buwika namba kange ate abeere nga anoonyaako. Pozi kiseerabira okujjukiza mukwano gwange kati olaba ogwo ogumu mba mmaze oguteekako ng'ate ngenda kuteekako gwakubiri. Nkugambye malayo vidiyo eno buli kimu ogenda kuba nga okiraba bulungi. Nkujjukiza essomero lya Ida Springs Junior School liri mu Kimbejja Buddo ng'essomero lino nno lyadde ate era ne booda. Pozi toyinawo ne kaddekeya mukwano gwe ng'olina omwana wo omuto nga toyina gwamulekera beera ng'ate mutuleetera oba olusinga onyuse n'ojja n'omunona nakyo tekirina buzibu. Ensonga ezo tubeera ng'ate tuzikolako malidaadi saana ebisale byaffe bisobokera ddala. Teweerabira munnange nti ate era tulinawo ne plots zetutunda oba ettaka oyagala ya ndagaano ya kyapa oyagala yiika 5 ku 5 5 ku 100 oyagala mmeka ebipimo byonna mukwano tubeera nabyo ku Masaka Road awamu ne Mukono Road. Gwe wenna ayeetaaze osobola okubeera nga ate ojjako mu inbox yange. Kugambye malayo vidiyo eno buli kimu ogenda kuba nga ate okiyiga bulungi. Awo Shifah nno ng'ateekamu buuze mu mpiso olaba wabiisa mu bwangu ekintu akirinamu experience. Ekintu nkugambye akola akirinamu experience. Empiso temulwisa kalina akatuli kati niwe kati naye ngeri gye nabikukkamu nsobola n'ogiteekamu nga nzibiriza nze gw'olaba. Naye nga mukwano nkwagala nnyo bannaye nkwagaliza ekisinga obulungi. Weebale kubanga weekuumira ku channel yange. Weebale kwagala Shifah. So naye mwenna alina YouTube channel yo ng'oli eyo teyina wakyawaazi osobola okunnoonyaako ne tuggusa ensonga eyo wawamu ne basubscribers. Ensonga ng'ezo nzikolerako ddala mukwano gwange beera nga subscribinga osobola okuba nga tosuba vidiyo zonna ante zemba nga nteekayo. Laba vidiyo eno mpaka weggwayo.